Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious enywa nze Sebaka nyabo tutambulira ku ndodo zaffe n'omulongo Uganda era wano bwotulaba mu mpeera omuganda bwatyo yabeeranga Ebirabo byadde bingi ddala era nga muno mwabaddemu ebita bina. Nga nno Bakiddawo agamba nti ebita kwabaddeko ebyomubisi ogusooka nti era omubisi guno ogusooka edda bagugabulanga ku bataka ate era n'ebita ebirala n'aleeta nga birimu ebyomwenge. Agamba nti ebita tebirina kubeera bisatu byokka bisukka ne mu bisatu nti bw'omala okuleeta ebyobuwangwa ate abataka beetaaga okunywa ku mwenge ogwo. Byebita ebyo ebingi byeyayongeddemu. Yaleese n'ensukusa z'ebitooke era nga kino kiraga nti mwami mulimi ate era ng'edda abantu bwe baalimanga baawanga ku bannaabwe ku nsukusa. Kuno yayongeddeko n'enku ng'agamba nti edda omwana omuwala yakolanga emirimu ewaka nga gwe batuma okufumba. Bw'atyo yabongeddeko enku ng'agamba nti since abafumbira yamuggyeewo yabalekedde kye banaakozesa okufumba z'enku wadde ng'ennaku zino mu mikolo egiri modernized baleeta zikkuuka. Ngono omukyala yakomeddewo mu blue ne green era najja okusinkana ebirabo ebingi ebyaleetebwa. Bagikoze mu studio ya Super FM anti Muzeeyi Bakkiddawwo aweereza programu ya Super Show ku makya etandika saa 12 mpaka saa 4. Yakalubiriza bagenyi bekuba yakitegedde nti babbeera ba muwendo ate nga yabadde akimanyi nti ebirabo yaleese bingi tukutuku ze zaabisombi banenga tebiggwayo. Kale Bakkiddawwo watutte ebirabo. Vivian oli w'amaanyi. Eririra nnyabo obukedde ndirira nga yeebaza nnyini ebitondo okugera nange nkabagasanyo teryambikidde temudduukirira omwana agenda z'olutabaalo olwonnamidde agaasa akasi kyeruyimbye ze neeyimbira kuzaala kujagana nga kuza omutefu ze ntudde no mu buzizi n'engerera eno gye nkunidde naye nninga olengere ku baana bange mu bazaale ze ntudde no mu buzizi masanyu g'okuzaala gye gammeze. Katikira abayaye bantumye utabire bene bwabasiimye ajja ababonge ko bali eno mugeto wadde abalodi babakadala balina n'ettofaali obuswazi bwabwe bakibasiro gyenge Buganda ne bekabakalwaliro nga kageto kwene embeera kibakolera era onokokedde Kabaka mwali Ssaabasajja Nyondo mwali seganda omuyaye wosebo mwali alikiza omuyaye Natali mwali namye kubojera Kabaka Uganda byaleetebwa. Deputy Kagowali ayalirize Ssaabasajja Kabaka mu mbuga ye amina ekyerevu kituuke ate nga senga mmwe abange senga Deputy Kago tumuwenga ez'amaanyi. Vivian tukwagala mazima ga Katonda.
wano bakutuma Vivian Naggayi naye waffe you are the queen of our hearts ekyo kyo nkikubonda bino byonna byenjogera si byange bya muto wange oyo gola batabadde mu Uganda okumala ebbanga ngali luddawo ng'anoonya binaabeera ku mulungi ono asobola okulabika obulungi ng'abinoonyezaawa agenze mu nsi eziwerako America China Burundi Hong Kong Northern Korea North Korea Northern bypass taata tulekese oyinza okulowooza nti bwe tubeera eno ewaffe tetumanya bifa Kampala njogeddemu etalinsi sebo Northern bypass luguudo kale yayitiddeko Mukulaba Delta TV webale nnyo webalire ddala era nga tuli wano eno Emaya nga wenagambye tuli ku mukolo gwa muzeeyi Bakiddawo ndi ne mami eyazaala omugole omukyala asitudde abantu abangi abantu abagagga baserebu ab'omuwendo mami sibye tanno bulungi maama sibye tanno maama bulungi nnyabo kale mukwano nawe gye baleko nnyabo bale kuzaala kale munnange mwebale kunsabira akuze omugamba biki ngera nga mubuulirira engeri ensi gyegenda mwana wange olina okukola kino kiyisamu bwe kiti ensi nzibu nga nina omugumya buli kimu ekisangiddwawo ne mu maka ekyo bakituuseemu ng'olina okuguma leero oyagala mugamba ki kyabanywererako okubeezawo amaka ge nina okumugamba anywerere ku mazima ekijja kyonna asirike agume buli kimu akikole ki akikwase Katonda yanza nnyo kale mukwano nange yanza neyanze webale nnyo okulaba Delta TV kale mukwano walawo kati yali amina kale mukwano tuva ku Delta TV katufunire omugole omukyala saba muko nkuwe enkoko eno nga nkusaba ompe mwannyoko Vivian Naggayi mutwale abeere mukyala wange ankuume nange mukuume mutwale Mukama atuwa omukisa naddala mu bufumbo obutukuvu tuko mukanzu ennyingi z'obadde nazo eyange tebaddeemu misaba eno bw'onagyambalanga ojjukira olunaku luno nti nakyala mu maka gano ogwokusatu mukyala ayambadde fitting white black party dress eby'eku biseera ebifaananyi studio baadde bagitaddaawo n'omukolo gwabadde mutegeke ddala mukwano ali mukulaba Delta TV obwedda manyi oli mugamba bannange omugole omukyala ate mulabako ddi ng'ali mukwogera omugole omukyala asitudde abantu bonna ndi naye mugole sibye tanno nnyabo mubale kunyuma mukwano okikoze otya mukwano kugumiikiriza Sharita bibamu bingi olina kugumiikiriza ebimu nobyesonyiwa nobanga atabiraba ke kakodyo kokka si ddogo nze sikozesa ddogo nesiga Mukama yambeererawo omwami omaze naye ebbanga kinyabo myaka 14 naye nga ndaba olindira ki baby face anti era nafumbirwa ndi muto wafumbirwa olina emyaka meka ndowooza nga 17 yakwanguyira naye nkuteekako empeta eno esooseeko bamutaddeko empeta okukakasa teri n'omu alina kuzanyirako Vivian omwaka ogujja 2019 nga tugenda kasozi erubaga era olwaleero nkugabako bonna ababadde bakyakulabamu eriiso bagezeeko okulya amapaapaali bapaapaale bupaapaazega biki byoyize ku muzeeyi Bakiddawo muyizeeko okuba nti musajja mugumiikiriza akwata mpola ate ekimunyizizza akyogera oyagala mugamba ki leero omwami wange nja mwebaza okusalawo okujja ewaka kubanga bangi abasajja bamala ne basulawo bakazi baabwe be bayise mu bizibu n'atajjukira mwebazaako okunzijukira n'atuukiriza kye yasuubiza n'atanswaza kubanga eyo gye mukolera olaba abawala muli bangi abanyiraga basharita yandifunyeyo omulala naleeta Vivian Nanyanjula ekitiibwa bw'ati mwebaza nnyo 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 kasangika kituufu kale nnyabo oyagala muweereza kayimba ki omwami ali mu industry ate yakuweerezaako omulembe
akayimba kenjo omuweereza ndowooza tukigale gira tukigale ate naki kati eriyo ababadde bagamba maama tali muwasa ne bwanakulota biki oyagala bagamba ki leero kenjo bagamba ekyo Mukama yalina enteekateeka kubanga nga bwe nkugambye nti banga ali mu situation y'abakazi banyirira nange mbadde suubira tayinza okwanjula nze kuba bangi abanyirira okunsinga n'ekirabika nti yayagala muntu ajjukira gye tuyise naga mukazi wange yambeereddewo mu bubi ne mu bulungi kati kino kyabadde alina okola okunsanyusa era mwebaza nja kumwagala okutuuka Katonda lwali twawukanya oddayo ddi makaago nza nja kuddayo enkya Sharita nga togenda kulwayo waaye bayinza omutwala yeno weetazaayo kinyiri yateera nina okuddayo ne mukuuma Sharita tukulese esimu y'omwami wo gimanyi mutwe Butereevu yogerako enamba 5 tukakase nti omwagala nnyo 0752 99 88 komaawo wasevingamu linnya ki nosevingamu darling Gambe, darling, how are you? Darling, how are you? I love you. I am waiting for you. I'm waiting for you. Olabye laavu webale nnyo omukwano tukwagaliza birungi byereere nnyabo webale nakunyuma ebigambo by'omugole ndowooza obiwulidde agambye sinti buli mbeera oba olina okureactinga ebimu osirika ate notekamu okugumiikiriza naye nga yeyongedde okwebaza omwami we olw'okubeera nti mu mikolo gy'abeera waba obwana obunyirira obwo obubuuza bwana bumanyi okukoona dansi bano basisita bagaba ekimuli emyaka gyonna bakiddawo gy'amaze ng'ali mu kuweereza abantu mu mikolo yeetolodde ne yeetolola n'akomawo wa Vivian oyina wanga alimba Sharita naye Mukama mulungi yebale kuntuusa ku kino kuba naye mbadde sikisuubira tuyanza nnyo nnyabo tova ku Delta TV tukole katulewo mu kidaala nkwagala nnyo tukuba emizinga egisibula omwana waffe bulijjo bakuba bu baby fireworks ku mukolo gwa Bakkiddaawo ng'ayita mu poliisi ne fireworks ez'ebbeeyi yakubidde ddala fireworks ziri zennyini ze tubadde twakakuba nga tuyingira omwaka 2019 kambo kamwala yambadde gold ne black bambi nayongera okwebaza omwami we ero n'ababaddewo nawe ne babawa ebirabo olayina kyakugamba kubanga essanyu era limpitiriddeko abantu balirabo naye byonna nneebaza okuba tetukkiriza kye basuubiza kati nkuleetedde obuntu buli konootolamu ng'olya oba engolooza Vivian yekka omusajja agwana mu ccupa eyaki olwo bw'amateeka mu yawala gy'abaana avaamu Bakkiddaawo, congratulations ne Vivian teyatawanyiza bantu obwedde ebirabo ebingi ennyo babisomba na tukutuku kati kene mukyasinze tusanyusa tovaawo
kakati program ewedde program yaffe eguddewo 219 bantu beesonga nnyo era tubagala nnyo era nyongera okubagamba nti bambi gwe alaba Delta TV nkwagala nnyo webale kubeera ng'olaba program Okwanjula n'Embaga mwaka paka ku mwaka. Of course benkola nabo nkola ne William, nkola ne Simon ya editing, nkola ne Umar, ate nkola ne Sharon. Mwebale nnyo kubeera nga ate tukwataganiramu okubeera nga program y'Okwanjula n'Embaga twongera okubeera nga ebeesigalayo okubeera nnambeemu. Mwebale nnyo tesaabeera bannambeemu okujjako mu abatuwa emikolo mu abatufuula bannambeemu era bambi Mukama abawe ekyo musinga okwagala mu abatanagifuna etogwa musuubi ssaawa yonna. Sawa yonna nawe osobola okukola ki ogufuna abanyambaza bambi aba Maria mwebale nnyo kunyambaza mwaka paka ku mwaka ate aba City Bridals oh my god mwabasinga mwebale kunyambaza biteteyi mwaka paka ku mwaka aba Sharitas mwabasinga nnyo ne munkolako enviiri ne munkolako makeup wali eri ku nasa mwebale nnyo n'okusomesa abaana eby'enviiri nga mutandikira ku mitwalo 10 Kato Sales Center wali eri ku City ku Capital Center opposite Parker empya bambi mwebale nnyo naye kubeera ng'ompa engato n'amabala wa Delta TV batulabira ku YouTube Sharita's Show abali ebweru w'eggwanga yonna gy'oli nga bambi oyiiya mwebale nnyo okulaba show yange mbagala nnyo n'abali wano mu Uganda mbagalira ddala betukola ffenna ku Delta TV namwe mbagala nnyo nze Sharita mazima wanvu program Okwanjula n'Embaga bye bye. Obadde olaba Okwanjula n'Embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa